nga oli mwavu era obwavu tebulabika waliwo ebintu ebitalabika ku feesi yabwe ti abantu abaavu bagala nnyo ate okuwa abagagga pulaani ate n'abagagga beetaaga abaavu kitegeezako tegeeza tugwe munnayuganda bw'oba oli awo ng'olina kyosobola okukola tolinda kumala kulaba bajjo kyakoze noloko kibuuku tolinda kumala kulaba ideas bajjeko bimashini ebyo bagala bajjako ompa amagezi kiringa kusanga nzimbye ennyumba yange nongamba ate wagikola mu pulaningi nga bwe tosobola nakusima musingi bannayuganda ndabye statements z'abantu abanaku mukama nsonyi omanyi obunaku n'obwavu era byawukana naye naku zino nsomesanga profesa ti ate omuntu omwavu obwavu buli waggulu bw'obunaku nti omuntu omwavu aba bulungi nnyo okusinga obunaku naye bannayuganda batalina kimusobola kukola muli banaku mu mitima mu ndowooza endowooza zammwe zonna bazisiba mu kifo kyokugamba tusapootinga abantu tulebe nga ffenna tuyambagana mudda mu kulaba negative side temusobola kulaba birungi muntu yakoze mudda mu kwefula ba advisor nze nga bajja events era mu lukunga lw'amawulire mbaga seetaaga advice ya muntu no kuba buli kintu kyenkola mba nkyagala nga bajjo gwege nalabye eyivuliniragwo akaaba byonna birajanira Fabitex nibaki temubikola kyokka bimala kukuvuma wabbakira evajje ogenda kubbakira evajje ate nemala watekayo tulonya Fabitex nebba byona temukola bintu eno mubyekolera kati mujje ebimwa mu bintu byemutategeera lero nina obusungu bw'abawumba tuutu nina obusungu bw'abasirusiru aboogera ebitakwatagana tebamanya bizibu byoba nabyo tebamanya kyalo ezizoyitamu kyo kasisa kizuukuka ebimu tebisenya na kusenya kasisa kizuuka nga kitandika okwayuuya naye nga byayuuya mu bulumi kubanga nze ndabira ddala ti ekyankosasyo ya kirevajje gwali mukwano teri yankaka era teri yantu nawe oli wadde ababonaabona bangi kirevajje ekasi yabonaabona waliyo bayivuliragu mu bayambe waliyo ba Red Banton mu bayambe waliyo ba Master Parrot mu bayambe lwaki mulinda muntu kulaba nga alina kyakoze ne mugayulaga mayindo kakati mujja kutamisa abantu okuyamba abantu gobera mu kazigoko bera gyokombera box ensola bendabe zebasanga divorce alina kyasobola okukola ate musupportinga busupportings wabula si wawu magezi kubanga gwe tokisobola gw'omugezi ennyo lwaki tojja n'okola n'osinga bajjo kyakola ki kyakola kati yonvuddeyo mbadde nyiizemu katono naye ngenda kufaafukana buli muwumba tuutu zabawumba tuutu mwenna ne wemwegatta ne mwegattirako gavumenti yonna abasobola wano mali guno omukono gulina amaanyi okwanganga buli muwumba tuutu buli mutole tulaba gwagwa ngenda bawe emmere yammwe nze ngenda kuwa abagwagwa emmere yaabwe kubanga buli kintu nkikola mu mutima gwange siri answerable to anybody the budget events siri answerable to anybody I'm answerable to my God only katonda yekka yinza okuwa accountability katonda yekka yinza okumbuza kyenjagala kubanga it's my money birowoozo byange bufuulanyizibwa bwange na mutima gwange buli bwe mundabanga nkoze project yange temugiyingiramu wadde okumpa amagezi wadde okunyamba wabula kansoke nebaza abantu ababeereddewo kirevajje soka ddala okwebaza bannayuganda bonna abali positive side mwebale kuwagira ku kirevajje nenebaza media houses zonna mwebale kuwagira kirevajje nenebaza Abitex promotions nenebaza Yasini K events nenebaza Sam abono bali ku technical team tugabana tunaki baita specialization ageza ekyategesa kirevajje sikufuna katwafunye eki ekyategesa kirevajje kulaga kifaananyi nti gwobanga oli omulaba ng'oweddemu essuubi nawe osobola okukimekinga nga kirevajje osobola okufuuka okuva mu matafaali n'ofuuka sita kubanga njagala okutwala omukisa guno bategeeza kirevajje nga tanabeera namba 1 wa Uganda sigenda mujjako ngalo gwe kwoyogere koweetuge kofe nze nina dream nti kirevajje asuubira kubeera namba 1 wa Uganda era mutwala mu studio n'ebyengendo omukolera bijja kweraga bwerazi ate sibikola kumpana temumpaana temunjagala kuba muli bubi ate abampaana ate munnumirirwa loosi zonna zenkola zange sizabanyamwe sente zonna zebamanja bamabanja gange nnyo kotansasulira buli kyengenda okukola mu bulamu kikola n'amutima gwange na laavu yange bw'owulira nga byenkola bikunyiiza genda weewumbewumbe okwate ekika kyo naye mufune project gye mukola mufaanane ebbajjo nze saagala kamanyiiro okyegera bulungi kakati byengenda okukola byange si bibyo gwandaba mu kamera leero nagambye ndi munyiivu mwe namba esobololera fe kubanga mugenda kutamya abantu okuyamba nagenze nga bamasi njakozesa olulimi olubi nga omuntu alinga asula ku semiti ati yalumirirwa loosi yabajja afirirwa milioni 15 naye nebaza bannayuganda twakoze nonki yaffe nebanga yamaanyi nnyo kirevajje ki afuna abantu abo bemwalabye erubugu nagenda emukono twabali tugenda Entebbe Uganda Police nesazaamu ekivvulu mu kusazaamu ekivvulu ekyo
twali twawandika byonna kambalage ebbaluwa omanye abawumba tutu babeera bagala kusooka kumala kulabako zino ze bbaluwa abamawulire zizino edikota yakkiriza ekivulu RPC n'asayininga DPC n'esayininga naye nga omanyi gavumenti yakuno RDC yazuukuse buzuukusi n'agamba tetulina security Entebbe simanyi waliyo bapulezidenti ba Africa era nebaza Lord Mayor Erias Lukwago amaze obbawandiikira tugenda mu kkooti olunaku lw'enkya kkooti bw'eneegaana tugenda kunga bannayuganda tulwanirire eddembe lyaffe kubanga olabanyigiriza Kireva gye ne taatayo nga b'omulaba waafaanana kitegeeza nti bano abasajja tebakyalina kisa kitegeeza bano abasajja bwe muteerwaneko ne mutulanga butuuzi nga bakoze effujjo kubanga mwandigambye tetwatuukiriza biragiro mu Katonda mugunda Entebbe waliyo kanso 10 nazisasula nensasula zidrive nasasula buli tteeka ne civil aviation police nenjiwandiikira naye RDC yazuukuse buzuukusi mukazi n'agamba tulina African Summit simanya abakulembeze bangi kuba temusobola kuuma ggwanga gavumenti mugiveeko era lwaki mwakkiriza ekivulu ne munnanga nenteekamu ssente zange mu Katonda mugulu nalanga nateekamu ssente nga baziize mikono okumanya eno gavumenti yabatujju ne batasobola kumanya nti bajja ali ku kikwekoto kuyimusa Kireva gye ne musitopinga ne show ya Kireva gye n'enfaana gy'abaddemu ne mugamba tajja kukola show olwokuba mwamulabye nti ayinza okufuuka threat Kireva gye si threat Kireva gye musajja ayagala okukolerera abaana be ayagala okukolerera kitaawe akyusa obulamu ne musitopinga show ye President Museveni IGP Ochola simanyi gwa RDC w'Entebbe eggwanga lyammwe mwalisangawo muli batujju tubaviire mu nsi kati mwabadde mulaga akabonero nti mwagala omuvubuka avudde mu kubonaabona adde yabbe afuke kifeesi gavumenti yaku nebadde enyumira nnyo okulaba nga Kireva gye akuba amatafaali nga Kireva gye afuuse eddiikuula nga Kireva gye bamuyita masiikiini nga Kireva gye afuuse ekitibe gavumenti yaku teyagala kulaba muntu ayimuka kubanga ekyasinza okunnuma bo poliisi nakisasula ssente zaayo nefuna revenue nensasula emisolo gya gavumenti gyonna nembasasula buli kimu okumanya gavumenti yakuno babbi kati munzirize ssente zange zonna ze nabasasula nze sigenda kutuula simu bannayuganda siri musiru ngenda kulwanirira eddembe lyange mulina okunkopa setinga ku mpaka ate sijja kusitula omufaliso nebake mu kkuba emmotoka zinkooni bwe seeyokye nja kusitula omufaliso nebake mu kkuba Museveni nina okuteeka ku gavumenti y'oludenti tukoyo tunyigiriza tuli basajja banaku tutegesa ebivulu byaffe temuli byabufuzi ebivulu mwenamwena mubadde mubira bannamawulire nga temuli politics n'omu kubanga bamanyi ndi mukwano gwa Bobi Wine nembaga nti temuli politics bajja yawula politics ne business njagala mwena bamawulire mwete clip nga nani tegesa ekivulu nga kirimu ebyobufuzi naye bonna ne balaga bo tebalina security mba temulina security eggwanga mulireke muliwa basobola okuuma eggwanga mulina amagye emitwalo 6 mulina poliisi emitwalo 10 oŋŋamba otya mugulwa abasirikale 2 okukuuma ekivulu kya Kireva gye nga buli kimu twakituukiza kino kibalaze nalagidde ddala Lord Mayor Erias Lukwago lawyer waffe ali mukola documents lawyer w'abanaku okuva enkya tugenda kugula ne poliisi bwe munampangula mu kkooti nja kweyokya ndabe mulambo gwange gujja bazitoowerera kubanga nze sigenda kubba Kireva kiragenda kudda mukuba amatafaali nga gavumenti yennyini yetulwanyisa ekyo nkubiriza bannayuganda mwenna mutwegatako muno otalo lwe tulimu ekyo tetuli babbi tetuli bakondo tuli mukufuukeko sita bagamba mwalaze ekifaananyi gavumenti ya Mwami Museveni temwagala banaku mwalaze ekifaananyi gavumenti ya Mwami Museveni timwe muli batujju temulina humanity mwalaze ekifaananyi gavumenti ya Mwami Museveni nti neggwanga temusalawo tebatuwandiikira mwandiwadde notice ne mugamba Entebbe wajja kubayo emikolo bwegiti ne bwegiti temuteekayo siteeki okumanya bano abasajja batujju balinze tusasudde buli kimu tusasudde sound tusasudde drive tusasudde buli kimu ne basitopinga without any notice kati omuntu bweyeyo kyoba omuntu bweyekola ekikyamu oba omuntu bwayingira obutujju mumuvunaana kiddala nga ne bwasazeho okozesa obusente oba bwewoze oba obusente bubwe nze kati ndi investor nawadde abo ebimu emirimu nempadde gavumenti yo gesabo gavumenti ayigipyo kya polisi yo nagiwadde emirimu kuba ngisasula nsasula revenue ya polisi nensasula ne deployment mwe sente mwazifunye nawadde abo ebipande emirimu aba hoteli z'Entebbe nabadde mbawadde emirimu aba bodaboda bafunye emirimu aba taxi bafunye emirimu abatimba ebipande bafunye emirimu abayimbi bafunye emirimu radio zamwe ne media zafunye emirimu nti abatunda engoye bafunye emirimu abatunda zikondomu bafunye emirimu n'olabanga saako yonna eri ku muntu omupromota gwe RDC n'osalawo n'ogamba temuteekayo kivulu tetulina deployment emala kubanga deployment security entono kati buvunaanyizibwa bwange mwe temusobola kuuma ggwanga nabalyo mugambe teggwanga lyatulema mugambe tetuli bannayuganda mugambe tetukyalina magye gakuuma ggwanga tumanyi kati olema tokuuma ekivulu kya Kireva gye mb'olina abasirikale batono nga tewali na nsonga ene written singa mugambe namenya amateeka ebbaluwa zino zibalaze teri requirement gye bansaba munjagala mukube muli bannamawulire ku Entebbe
teri kyesatuukiriza kakati sawa mwami Museveni ne gavumenti yo nze mukimanyi ngenda kutoba namu kulwa Kireva gye kati eyo kanveeyo so ente bagisazizaamu without any notice twageze ku mulyango twalabye bulabi SFC bayiye buyima gye nga tebalina na nsonga gye bakolaki gye bawa naye gavumenti zonna zivaako zanyigirizanga muntu wa wansi na munaku buli lwoyingirira omuntu wa wansi nga munaku masiikiini toba na mirembe era gavumenti eno tugirabyeko nnyo sawa yonna Katonda agitwala tudde ku kya Kireva gye ngenda ba Kireva gye abeebazeeko ne muzeeyi abeebazeeko kozi leero nawo omukolo ogw'enjawulo muzeeyi ono nali ne Kireva gye yangamba taata alina ekirooto taata kyalina nendoza tukomole okuvayo tuke ku kirooto kya muzeeyi soka webaza abantu banogira wamaka imbenga ne munyimba nkukolobye aboluganda mukama waffe Yesu Kristo yeebazibwe nina essanyu lingi okubanjira nti bannaye nafunye essanyu ku kivubi kyange kye mwazzeemu erugogo ebyadde bitasuubirwa kukolebwa ebibadde bitasuubirwa kulabwa byonna bye mwabadde ekyo kimadde nga mumbuuza nti osuubira tuleetera ki ekyo kye mwalabye ate sibasuubiza kulekoma ku ekyo kyokka n'ebirala bingi senga munampana nga amaaso gammwe n'amatu nebaza aba tiktokers kubanga babadde nga bayingira mu simu bajingira ne bapromotinga music wange neyambulako ne bamupromotinga ekitwala nga balinga abanyamba okuzukusa ne music muki omukadde mwebale nnyo nebaza bakadamu ayimira mu tiktok nanyenya akabina ng'ali kufanya kazi nga promotinga Kireva gye mwana mwebale nnyo mwanjiriddewo mubiri mukama ekyakibabalira abampeera omukisa mulimu abapromota bansindikidde sente kuva Bulaaya n'asindika mitwalo 5 naye nga tagenda kujja wala ayagala oz'emikwano gyo bajje mu show kuba bo tebaaliwo kati bakulu ne bagana bato bandala bannaye mwebale nnyo mwebali ddala omukama bampeera omukisa saagala kwogera nnyo ku kivubi kye basazizaamu naye neesonga ebijja ebirungi ate sikyayogera bingi okuggyako ebyo bikulu byokka mukama waffe Yesu Kristo yeebazibwe bulungi bonna tubwe muzeeyi kale kanediza akazindana muzeeyi wako obaka bwoyogerako n'abantu bano naye kasooka enjogere nze nga Bajjo Events mutima muzeeyi family ya Kireva gye njagala bwagazi kuba enyoomebwa nze nobanga oli eyo ng'onyoomebwa gwe mukwano gwange njagala nnyo omuntu anyoomebwa ate abannayuganda mwenna mbasuubiza Kireva gye wanaaba tavudde ku nnono ya mpisa nja mu promoting obulamu bwange bwonna naye wanaaba wa mpisa mbi sijja kukwatagana naye njagala mbabule mwenna abayimbi abalina amalala abayimbi abalina erinnya ekyo kintu kibi nnyo obutaba na mpisa fame ekuziba amaaso ate njagala mbabule ngo bwoba oli waggulu nnyo ng'oli ku climax yo ate empisa we zitaasiza buli lwoba n'empisa buli lwoba nga olina humanity nga muntu munno omulabanga muntu ogisobola okuwangala ku fame naye buli lwolowooza fame sente era omuntu alina sente n'omuntu alina erinnya nga wamaanyi ng'asobola obikontrolinga oyo aba asobola okumalako emyaka gyonna kuba omuntu wabeera ku climax okugwa kwe kuba kwangu nnyo akantu katono be kati kakusuula okusinga bajja tali ku climax omuntu atagwa yabeera medium nga tali ku climax ng'ali wakati awo bw'oba ng'oli muyimbi wenna ng'olina erinnya empisa kintu kikulu respect kintu kikulu nze kinjagaza Kireva gye mutima simubala mufunamu naye mwagala bwagazi nti alina empisa yakkiriza Yesu ng'omulokozi we ate amanyi gy'avudde kati yo that bond nze Kireva gye ebintu byenkola namuteekamu ssente nga sisuubira kumufunamu ssente naye namuteekamu ssente nga kankole stage eza kirasi kamuteeke ku bifo ebinene ebya kirasi nga nzimba brand njagala brands I have a dream Kireva gye ajja kubeera African star bw'ataave ku nnono ya mpisa era kino nkyogera nkitegeeza muteekewo abiri bannayuganda nti Kireva gye bamukole kimu kyakumuwagira ate bwe mumuwagira naye aleme kukola malala ndayira mu mwaka gumu Kireva gye ajja kubanga star owama era oluva wano agenda mu studio kuyimba nnyimba kati bwenalino Kireva gye yangamba muzeeyi wange alina ekirooto taata wange oyo ayagala pikipiki ne muga Kireva gye ngenda gigula pikipiki era muzeeyi namugulidde pikipiki ye addeyo awaka nga yeevuga kyemmanyi kugera muteramu fulu tanka ngenda mukwasa ebipapula byonna pikipiki mpya muzeeyi njagala agenda atusooka atusumulula engeri Kireva gye gyagenda mu nsi amusabire emikisa kubanga nina ekyobuvunanyizibwa tulina okufunayo Kireva gye n'emmotoka engeri gyagenda otandika okugenda mu studio nga sita enyambala ya Kireva gye erina okukyuka branding erina okukyuka n'eri gyali njagala aveeyo afune wabeera wali executive kati njagala kulangira bannayuganda tubaleetedde sito omupya Kireva gye mumuwagire buli kimu kyalimu kigenda kukyuka enyambala ensula kwegamba tukoleyo omuntu waffe tukoleyo omuyimbi waffe Kireva gye amanyi okuyimba Oluswayiri Kireva gye amanyi Oluzungu Kireva gye muyimbi kati njagala bwe munnayuganda abeera eyo nga wali oweddemu essuubi
labira ku kireva gye ekyokola kintu kimu kireva gye buluyimba lwaleeta luwagire buluyimba lwaleeta beera mabegawe muzeeyi okwasa ebipapula bino biva mu vamako byojja okutoleba ku ekaadiyo ekisimulizo kyo kino lusabugana ali n'okolezaamu pikipiki eri wali eno ebirowoozo byebigenderako bino ebirala tusaba mukama akuume bulungi ng'oddayo ewaka kyekino ekirooto mutamanyi otyo yaŋŋamba nti wali betaaga ki pikipiki tusaba otute tugende mu nsi tufune emikisa abalabe bangi ebigambo bingi amalogo mangi naye tusaba muzeeyi nakaba amaziga nga kireva gyagambye omuzeeyi wange alina ekirooto ky'okufuna pikipiki kino kyankwatako mu bitu byonna ekyasinga okunnuma kireva gyagamba muzeeyi wange singa afuna nadooza munaku nti talina bbanja pikipiki mpya tubagibanja ojja kudeba ku ekaadi manyago buli kimu kino kikwasizza kapikipiki kati muzeeyi kakola emirimu giwagolaki giwagamba naye mu byonna byonna tusaba otusabira omukisa tugenda mu balabe bangi tugenda mu bigambo bingi mukama akendeze ensozi z'abantu kubanga emikisa giva mu bazadde twagala otute ensi etwagale nga tulina emikisa gyo taata tusobodde okukola n'ebirala bingi ebikyajja ebinene mukama bw'anaatuyamba ntambulira wamu katonda agera tuwa ebintu ebinene bingi kuba wazaala omwana alina talenti twagala mikisa gyo kuva gy'oli muzeeyi tugende n'ensi tamanyi waddeyo sitaate kuluna agenda kuyisaamu emirundi 3 kubanga tulina katonda buli amalala gaali mangi obutamanya bwali bungi ebigambo byali bingi atusaba taata otusonyiwe byonna tuwa omukisa okuva eri omuzadde Uganda mwenna tusooka bazaakwanga kumukoledde omwana wange muwagira muwagira embeera yonna eraddewo naddala ekivulu ekyabadde ekyamanyi nnyo ekyerugogo yonna mwandaze mutima n'okuba nti ndimujja kikulu ebigambo byange siina binti n'ebigambo bitono kakati esaala yonna esaala zammwe zonna katonda agenda zandikula era badde naye okumala ebbanga okuva mu buto obwo mwana mwetowaaze awulira abantu simusa okujjako olwo yabuzabuza sente za school fees gwali omutwalo gumu nemukuira ku ssomero kyekibonezo kyange kyeyali afuna mu bulamu bwange nemukuba nebiggwa naye teri kirala kyonna kyenteeka ku Gerard Muwoneza mwetamubuge nange nategeera ensobi yange muzeeyi nange nategeera ensobi yange kinava njanja mawuga nimbagala nalesente za feesi naye ngisagala famire yange ateeko nebyenakulanga aba muzeeyi ensobi yange nakitegeera ekyokuyingira ekyokubeera okwekwasa Kristo ekyo nakyo kuva dda muntu amanyi okusaba nzijukirira n'olumu munansobola okwogera eddoboozi nga likola ki nga likankanamu liba ssanyu gyendi ssanyu gitiri lumu okuba nti amanyi Katonda okuva mu buto yali lumu alidde emmere nga tumaze kusaba nemugamba obbi emmere yakaaba amaziga gennyini agataata lyange enzigemu ekintu ekyo n'okuva olwo nange tubadde tusaba naye mu myaka nno emitosi gino emikulu tubadde tusabanga naye mu kyaki yasabira yasomeranga mu Holy Family Kawempe yasooka yamalako P7 onemwa mukulu wange Mayanja
n'amusomesa okutuuka we yakoma n'atandika okuyingira ebya music. Gano amatafaali agayingidde luvannyuma olw'okusomozebwa kw'abadde afuna. Naye neebaza bannayuganda bonna abawagidde Clever G ate temukoma wano neyongere yatwekwasa Katonda naye atongere emikisa gye agende mu maaso n'ekifugu kye. Naddali nina ebigambo bitono. Singa omwana Bajjo seebaza nnyo okukaaba liri ssanyu sikaaba nankanyi tebaliri kikyamu nkaaba bassanyu. Neebaza nnyo okukwata ku mwana wange Clever G. Okusoboka okusinga wadde bamanyi nti Clever G omwana ali mu famire y'amayanja naye omwana wange balina mwanyina mulesemu n'abaana babiri mu nsimu Katonda myaka. Maama waabwe yafa 2017 era lunaku lwamuzikiramu. Kati sinaba kuzzaawo muntu mulala yenna nkyali awo bwenti. Naye neeyanziza nnyo ekirabo kino kyompadde n'ekyokumpaddira ekya pikipiki kubanga yali ayagala kujingulira naye nga naye omusajja atutalina ki basente. Nze simanyi oba nosobola okugivuga paka gy'olaga. Wakido novuga muzeeyi paka gy'alaga nze yabeera wawala nnyo naye tovuga bulungi. Kiki twayogedde Bakidi, yes. Kekisigadde Alex tayogedde